Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba gwe atannaba gyegattako gyegatteko, kijja kuba kirungi nnyo. Nyiga kalwedi ako koolaba osobole ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mwe mwenna abaami wamu n'abakyala abavubuka n'abawala mwenna mbaleetedde ebigenda obbayamba naddala ggwe ng'abadde nga weesala wansi n'obutuka n'ofuna obutulututtu oba gatulututtu nga weesala mu nkwawa n'obutuka bakusala ekirevu kibutuka. Kati nkuleetedde gwe kennyini ng'ogenda kwekolera tumuyite spirit agenda okukuyamba, gw'ogenda okweyambisa okwesiiga mu bitundu byaffe ebyekyama ng'obadde weesaze bulungi nga weesazeeko bulungi nnyo n'osiigayo ebyo bigenda okukuyamba obutasiiyibwa wamu n'obutabutuka. Okitegeera kwega butafuna bitulututtu ebyo bye mutera okufuna, kimanyi musiiyibwa. Kati n'ekirala bino byengezako bigenda okukulaga bigenda kuba bikuyamba. Ekirala gwe wenna ng'olina olususu bamuyita kansa w'olususu oyo ng'olumbibwa obuntuntu obutulututtu obusunda obutono nnyo ng'olumbibwa obutulututtu obwo oba n'oyonooneka olususu lwo ne lwonooneka ne lufunamu engeri n'obanga tukiyite tutya olususu lulina engeri gye lufaanana n'obanga alina ebikalakampa ku lususu lwo kwegamba olususu lufudde. Okitegeera byonna ngenda kuba nkulaga bigenda okuyamba okutereeza olususu lwo. Kansa oyo w'oku lususu nga tannaba kulumba, fuba okulaba ng'omuziyiza ng'okozesa ebintu bino bye ndi mu kukola. Okusookera ddala tulina okufuna kye bayita ekigagi mukitegeera bulungi nnyo, ne tufuna enniimu nayo mugitegeera bulungi nnyo, ne tufuna n'omucungwa oba ebikuta by'omucungwa bino ebyokungulu, kijja kuba kirungi nnyo. Kakati ekyo kyolaba ndi mu kuwaata abakiyita kigagi, olaba engeri gye nkiwaaseemu. Kati okiwaata n'oggyako kano akantu k'okungulu, akakuta k'okungulu omala okaggyako n'okawaatako bulungi nga bwe nkawaaseeko, n'ofuna ejjiiko n'okolokotamu ebyo byolaba ebyo bye ndi mu kukolokotamu ebyo twagalamu byokka mu kigagi. Okitegeera ebintu ebyo byolaba bye mulaba nno birina omugaso mungi nnyo. Ab'enviiri ku lususu, kigagi kikola bulungi nnyo ku nsonga eyo y'okutereeza olususu oba enviiri. Kati akantu ako koolaba kokka ke bakozesa era ke k'omugaso okolaba kenkolokoseemu. Kati ekigagi twetaagisaamu ekyo kitukolokoseemu kiteeke mu blender. Tulina okufuna blender yaffe bulungi nga bulaba bwe nfunye blender eyo. Kolokota ekigagi nga bwe nkikolokose okiteekemu. Kati w'omala funa omucungwa. Kati omucungwa ogwo twagalako bino ebyokungulu ebikuta, ogende ng'owaata otusalaasala tono. Ky'oba olaba nga ntusalaasala bwetyo nga njagala tupiisa otutono ennyo, blender eno esobole okubikuba bisobole okuvaamu kye twagala, bisobole okuvaamu juice oyo gwe twagala oba eddagala gye twagala. Omucungwa gwo osalaasala byakungulu. Omucungwa salaasala kikuta kyokka ky'olina okusalaasala n'oteeka mu blender nga bw'olaba bwe bityo. Okitegeera bwe kityo bwe kiri ku mucungwa. Kati eyayitibwa enniimu, guli tubadde na mu bikuta bya mucungwa. Kati eno enniimu yo nga bw'eri yonna giteekemu. Esooka ogikoonekone bulungi nnyo, kwegamba munda juice waayo munda yeete, kwegamba abeere nga yeeta ng'abeere ng'ayiika buyiise ag'amazzi agabeera munda. Natugeetaaga nago olina okugateekeramu ddala ku nniimu yo. Teekamu ebikuta oteekemu n'ebyomunda okuggyako ensigo zo zijjamu kuba zitawaanya nnyo blender wano ng'ebikuba. Ensigo ezo ziba zitawaanya nnyo blender. Kati olaba ndowooza juice oyo ndi mu kumuteekamu, galaba amazzi g'enniimu gateekemu kuba nago tugeetaaga. Malungi nnyo. Nkugambye bino bye tuli mu kukola bijjanjaba ggwe nga we bakusala ekirevu kibutuka n'ofuna ebitulututtu ebyo. Ekirala nga we weesala wansi, ndowooza otegeerayo gwe eyeesala wansi. Buli weesala wansi ofuna agatulututtu agazimba wansi, osiiwa buli kaseera ng'omukono gubeera mu mpale, ng'obeera weetakula buli kaseera. Nkuleetedde ebigenda okuziyiza okusiiyibwa, okufuna ebitulututtu obutulututtu. Kwegamba
gwatawanyizibwa olususu naddala wansi mu bukyala oba mu busajja. Ng'otawanyizibwa ofuna obutuutuutu ne buzimba ne bukulemerako, kati n'olwekyo oba n'olaba nti obanga yokyeddwa omuliro ku busajja bwo wansi, nawe omukyala ng'ofuna obutuutuutu nga we weesala wenna obuttuka agantuutu ag'amaanyi. Kati ebyo bye tuli mu kukola bigenda kukuyamba. Buli woosala siigako ebyo, weefiirize ka time obikole nga we mbikoze. Omala obikola biteeke mu kacupa bulungi, kuba biwangala, bisobola okumala ennaku eziwera ennya nga weebiri nga biramu, okitegeera. Nga woonaalaba omala obikola bulungi nnyo, bisengejje bulungi nnyo, funa akacupa nga wojja okulaba obiteekemu. Kati we weesala n'oweetereezaako bulungi wansi ku bukyala oba ku busajja, n'oweetereeza bulungi n'oggyako enviiri ezibeerako. W'omala weesiige wenna, okitegeera, weesiige wenna, weesiige wenna. Omusajja akasajjako kasiige konna bulungi nnyo wansi, n'emipiira gisiige gyonna bulungi, ogimette. Ojja kuwiramu akalumamu akatintini naye kamala ne kavaawo, era nga bw'omanyi singa olaba sipiriti bw'akola. Kati bw'omala okwesiigako togenda kubutuka, ekyo nkikubuulira. Enniimu eyo ekola bulungi nnyo ku nsonga y'okwesala enviiri za wansi mu nkwawa, ebinkwawa n'ekirevu, n'oweesigako enniimu eyo togenda kubutuka, ekyo nkikubuulira, okitegeera. Nkugambye nti enniimu yo ogisala n'ogissaamu byonna nga bw'olabye, okitegeera. Enniimu oteekamu amazzi gaayo, ebikuta by'okungulu n'ebyomunda, okuggyako ki? Okuggyako ensigo zokka z'osuula ez'enniimu. Ku mucungwa twagalako bino ebyokungulu byokka ebikuta. Nayo nabifuna nga bibisi, bulenda esobole okubikuba obulungi tufunemu ekyo kye twagala. Tuteekamu mazzi wadde n'akamu. Amazzi agakola ku nsonga eyo geego agabeera g'oyiyeemu agavudde mu nniimu ge galina okukola, okitegeera. Toteekamu mazzi. Oba otandika okunyiga bulenda, tandika n'ennamba emu esooka mpola mpola, esobole obikuba mpola mpola, bw'otyo ogende ng'oyongeza ennamba ku bulenda wali, bw'otyo 2 3. Ejja bikuba bulungi nnyo bigonde, ofunemu amazzi ago b'eddagala eryo erigenda okuyamba okwesiiga, oleme kubutuka gwabutuse. Ebyo bigenda kuyamba. N'ekirala, ebintu ebyo bye mulaba ebyo nga ogenda kubiraba nga bivuddemu, nkugambye nti kirungi nnyo n'ofunamu ka time mu bbanga nga lya mwaka, mu mwaka ne weesigamu emirundi nga3, okitegeera. Ebintu ebyo biyamba nnyo, bigoba kansa w'olususu, bigoba kansa w'olususu bulungi nnyo. Naddala enniimu eyo, enniimu nnungi nnyo gyesiiga kuba egoba kansa w'olususu. Ekyo simanyi oba mukimanyi. Kansa w'olususu ebiseera ebisinga ofuna ebintuntu ku lususu, ebitututu obutavaako, okuyubuka, n'olaba nga olususu terutegerekeka, olinganga alina ebikalakampa ku lususu. Ebiseera ebisinga abeera kansa w'olususu. Kati okulwanyisa ekintu ekyo, fuba okulaba ng'okozesa ebintu ebyo obyesiigenga naddala mu bitundu ebyekyama, kuba ebintu ebyo bikwata nnyo mu bitundu byaffe ebyekyama. Mwenna, omukyala n'omusajja, omuvubuka n'omuwala, fuba okulaba nga oweeyambisa ebintu ebyo by'olabye, enniimu, ebikoola ebikuta by'omucungwa wamu n'ekigagi. Ekigagi twagala mu kiri kya makkati, kati bigatte wamu obikube bulungi nnyo. Ogenda kuggyamu juyisi, tulya tumuyita juyisi, ogenda kuggyamu eddagala lyennyini ligenda okuyamba okulwanyisa endwadde ezo ze nkugambye, naddala mu bitundu byaffe ebyekyama, okitegeera. Bangi nkimanyi nti musiiyibwa wansi, omusajja kabe mukyala na musajja, ekira mufuna ebitututu wansi. Ekyo kyo nkimanyi, nga omanyi nti ekifo ekyo kiba kikyo wekka, kati mubisirikira, mufuna ebitututu, we musala mubutuka, musiiyibwa. Okwewonya ekizibu ekyo nga bwe njogedde byonna, kusiiyibwa, kubutuka, kufuna kwegamba kubeera nga n'oba tosaze wansi wa kusiiyibwa, n'oba tosaze ng'osiiyibwa. Kati abuuka obwo okubutta, fuba okulaba nga okozesa ebintu ebyo, okitegeera. Bijja kuyamba okulwanyisa obulwadde obw'olususu naddala wansi
mu bifo byaffe ebyekyama. Ekyo nkikubuulira kifubeeko nnyo. Ogenda kubooterera bulungi nnyo. Nkugambye ogenda kuwona okusiiyibwa nga wakasala ebirevu oba nga wakasala wansi oba mu binkwawa. Wamala okusala siigayo bulungi nnyo, togenda kuddamu kusiiwa. Gwefuna time ogendeko mu saaluuni, obuuza abasaaluuni singa mba njagala kukozesa nga sikozeseza sipiriti, kiki kye nsobola okukozesa bino ebyaffe bye nsobola okukozesa ebya bulijjo. Bagenda kugamba funa enniimu ogyesiige mu kirevu ng'omaze okusala, tojja kubutuka. Okitegeera? Kati n'olwekyo ngezezzaako okulaga ebigenda okuyamba. Gwasiibwa, alumizibwa wansi ng'olina obutulututtu by'otategeera bikusiiwa, kyekyo eddagala liryo nga bw'oliraba liryo nditeeka mu kacupa nolaba engeri gye bifaananamu. Biwangaala bulungi nnyo. Bisaanikirako bulungi akasaanikira, tereka. Manya nti obikoze, weesiige ku makya ng'ogenda ku mulimo, mu bitundu byo ebyekyama wenna weesiige bulungi nnyo wenna byonna ku makya ng'ogenda ku mulimo. N'ekawungeezi w'okomawo oba tolina mukazi ng'omanyi ko togenda kwegatta na mukazi, addamu weesiige gwe omusajja, weesiige wenna. Omanyi nti weesiize ku makya kawungeezi ennaku 2 gy'emirundi 4 n'owoolekera awo, ojja kumanya nti akaseera ako kiri bulungi. Kati w'ofuna akadde emyezi emirala nga 3-5, ddamu era okole ekintu kye kimu, weesiige ebitundu byaffe ebyekyama bulungi nnyo. Ogenda kuwona obulwadde obwo. Kansa w'olususu ojja kuba omugoba, ojja kuba omulwanyisa. Naawe omukyala bw'otyo bw'olina okukola, wenna weemette kungulu bulungi nnyo ng'omaze okusala, n'oba tosaze weemette bulungi, bigenda kujjanjaba. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, mugyegatteko, nyiga kalwedi ako weegatteko n'ekirala likinga video bingi. Nja kuba mbalaga ebijja obbayamba. Mwebale nnyo, mweraba, mubeere bulungi.